Alani bafuna ku sente ojjako ku simu ojijjako. Echi? Ojjako simu. Lwaki? So wiki singa bbiri ng'oli mu kulya sente zo naawe. N'ogezaako ng'omaze okulya ku sente. Gw'oyagala gw'okubira oli ludda wandi wano jangu tojja n'omuntu. Buli mutu yenna yakolye kabandabe. Kabandabe yaliwa. Nzaasinga ennyumba ennungi. Era n'obala okimugamba nti yasinga ennyumba ennungi wadde kirungi wadde kituufu ayinza okwagala obulamu bwe. Nze nsinga obulungi. Nze nsinga emmotoka. Nze nsinga buli omu ayagala kusinga na kumuwaana kati akolera nnyo kabandabe. Wakiri okuba n'emmotoka 20 awo nga tazivuga nenga ayagala mumulabe. Ala namanyi kitegeeza omuntu okujjaawo ne mufiisa ne mwefulya ddala batamulabye. Omanyi bwawulira. Awulira ddala bubi nnyo bwe baba ne bashowbiz abayimbi n'ekikonde kisobola okutokota. Lwaki muleetezzalawo? Kumanya nti yatutonda teri muntu mulala yenna tagatibwako yewamanyi buli kimu kyonna. Era ne musalo ino biteekamu. Ate wakatonda abyagala kati ate gwomuntu wa bulijjo gamba otya muto byagala kuwaana. Alani leero nga mpadde obudde bungi ne tutuula wano ne tunyumya okumala essaawa 3. Abali tazze kwewola n'atya buti. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gw'anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Kale twatuuse dda Ankutegusulwa. Oli otya? Sina bigambo. Obulamu bulungi. Bulungi. Alhamdulillah. Okubye kooti. Bwogambye? What's your best perfume? Bya perfume nkyabyimuza amalane. Right. Nje bidira nga nfunye sente. Right. Kati ndi kagondi ka deodorant kenesiga kokka. Perfume nkyayimirizaamu. Right, auntie. Nchina chempanga njagala nchina byentereza. Ate perfume za bei. Bajingamye emitwalo 17 Ala natenyina n'obuzibu ku perfume. Tosobola kugula perfume ya mitwalo 2. Ala ni nze kankubuulire. Natambula kawo simanyi bagitaanyeyo. Garden City. Nempita ku dduuka. Nga kuliko perfume. Omanya okutundira perfume ng'eriko omusaala gwo. Okuva n'enkyawa perfume. Ala nina otunira perfume nga bagiwandiiseko omusaala gwo. Ninga bo omusaala mulamba guunyisa abantu buunyisa bulungi. Wenamanyira nti wendi wakyamu. Wabuuka. Ala nina tabula perfume n'egitunuulira ng'eriko omusaala gwange mulamba. Nemanya nti omusaala abantu bagwefuuyira bwefuuyizi. Nze nno omuwala mukwano gwange bamuyita Primo Docas. Akolaawo ku Taban Center. Omwana yeekuba perfume ya $2 n'ekitundu. Erabika yeeyo yennyini. Saagiraba linnya erabika yeeyo. Eri saagikwata linnya erabika yeeyo. Yaŋŋamba mbu Alan, these things are small. Even my husband always buys me those perfumes. Alan, perfume yaliko $2,700,000 nga gwe musaala gwange. Neŋŋamba omusaala mulamba abantu bagwefuuyira bwefuuyizi. Ate akacupa katono bwe kati kuva olwo n'enkyawa perfume paka nga nteredde. Sijja kuba mu bintu bya kisiru kusula njala. Eriyo ebintu ebyebbeeyi Ankutegusulwa. Gye biri ne kambikolerere mbituukemu. Ankutegusulwa. Gwokimanyi Brands ayina eppeesa. Amapeesa g'ekkooti. Bagenda ta conflicts. Kafe wati? Kafe bakirya. Brands ayina amapeesa g'ekkooti gakakadde amapeesa 4.
atolonga erya Bible lyagulira lyali lyabwerere Yesu Kristo omukazi lyateekamu epesa lyali lyabwerere Brands aina boxer ogimanyi ya mitwalo 6 ninga ani agenda ogiraba ani agenda ogiraba gwe kati gwe tomanyi bya mulembe aina shades ewa Brands bwogendayo aina shades zino shades ez'amalala Brands aina shade nga zakakadde siganye ne bw'oyambala ebintu ebyo olina okubeera mu banna ababitegeera bw'obyambala n'oserengeta eno batabitegeera oba oweddemu kakitegeeza klasi yeebeera eyo byambale beera mu bifo ebyo beera n'abantu abo engatto ng'olaba nga zino sneakers zo zino Brands azirina nga sneaker ya $1.5 namubuuza Brian sneaker eno erimu ekisenge n'eddiiro eri self contained erimu ekinaabiro bwo ekuwa wetete nangamba no Alan it is class naye abantu abagula ebintu ebyo gye bali ne CFA anti abatega ntege batikula ntikule sente abantu batikula batya nabo bakolanga ffe Alan kankubuulire bamanerende banoonyaako lwakwepampalika ku masimu buli ejje n'ogula bamanerenda ne banoonya kati nfuna obuzibu sikyabiddira nkwata essimu emyaka 10 kati eno mbadde naye kati myaka 12 wepampaliga anti buli simu ejja n'ogula buli eno nejja n'okyusaamu n'ofuna eri kati eriko bagiyita batya kuliko iPhone bali badde balese ne 16 oba oba neka nakoma okumanya ku Pro Max 16 kati bwoba onkubira ng'oli ku ya $1,600,000 kati ye $1,600,000 bw'onkubira manya nti ya $1,600,000 bwesindika WhatsApp ebeera ati WhatsApp yayo ebeera etya nga ya bulijjo kati lekala ni nawe ekifaananyi kyekukuba class muzigo ka Snapchat kayo kaba ate nze ndi photographer nze nkuba kifaananyi kyensobodde tosobola kunguza nawe kamera ya $1,600,000 ne Alan okimanyi nti $1,600,000 bw'ogulamu akataka mu myaka 5 kaba mu sente meka tobiraba $1,600,000 n'ofuna wozigulamu akataka n'okasiriikirira mu myaka 10 omanya akataka kaba ka sente meka abaana bakwata amasimu obulamu bwa kiseera kati n'okola otya bwafiira awo nga takute ku iPhone 16 Pro Max sigana bazikwata naye aba bazisobola naye abazeerijjako bwe buzibu bwange ankote gusula nkulabe tuyagala bintu bya mutindo mbyagala ne sinabituuka nkola nnyo mbituukemu singa olyagulira perfume yakadde kamu n'ekitundu ogyekuba kamu kitundu nenfuna mpamu akakadde awo era bwe nsibira ku Dodrat Nivea ngomo 2 original ate nze sihaginga bantu sikola kikati perfume hebbeeyi njagazati lindako perfume ezebbeeyi omulimu gwazo kola ki kwaginga bantu ate ogenda osembera abantu bagiwulire mbadde sikamanyi wallahi mbadde sikamanyi kusemberera abantu kakati kambuuze kati bw'ogyefuuyira n'otasemberera abantu tebate hawa gwe batamanyi bwowonya gwe kenyini kati ogula otya perfume $1,300,000 ate notahaginga bantu toba musiru olina bawahanga bawulire bwe yawunye ate abasinga ne batajogera nako n'owulira bubi ate nno bagyekuba bwe bati olwo bendaba bagikuba kuno bwe bati ne bakola bwe bati bakola bati aina amana najongera omuntu yekuba perfume yenna olonga afaaki n'afuluma n'atambula nga bulonga you're smelling nice nokuvision temwayinako omuntu ng'awunya bulungi twabalina bangi akosola boogera baali babiri abawala babiri n'omulenzi omu nga bawunya bulungi era bw'omusanga zemboozi zabeeramu baali ba Urban TV balabika n'omu mumanyi naye saagala kwonona amanya g'abantu anti baleka baali ba Urban era yaliko ku Urban you smell good I've liked you so byeboozi byabeeramu basajja banoonya banoonya bitakwata ndabika muze mutegedde sijja bokwogera amanya g'abantu ne twali nabo
twali nabo mutegedde yakanye ebintu ebiklasi nnyo Benz suit ne walayiba omunoonyerezaako asula wa paka opangisa boda n'amafuta ne gaggwamu tosobola kuzuula gy'asula tosobola kumanyayo bintu byakwepampalika Alan tulina okumanya levo zaffe tulina olwaleero okweresa bye twagala tuyoke tubifune bw'obifuna olwaleero ate oba obyeresezza ebintu ebirungi Alan tubyagala ne weezimbe manya gy'ova kikisinga obukulu beera mu levo zo papa Mr. Kisemakula yayogera wano ekintu nenkikwata nti omuntu yenna ayeepampalika atali bulungi bwe mugenda mu bbaala mu woteeri omuntu ayeeleesinga biirwe ye ejja ya mitwalo 18 ey'omugagga egirako gumu 7 nenga buli omu akimanyi nti ono ye mugagga okusinga bali ninga obwongo bulimba abaavu omanyi abaavu basinkana bagagga batabuka munnanga baagagamba mbu ayagala mumulagako ate n'omugagga naye n'akuulinga n'amuleka amulageko n'agula omwenge gwo n'ogumala mu bbaala open bar mbu ye ayagala kulaga mugagga oli gwalabye n'ebbiiru y'omugagga egirako gumu 7 eye mitwalo 18 koja Kimbowa yaŋŋamba naŋŋamba ye ebyokusasanya ssente yali abikola naye yaŋŋamba ajja kujja wano ku interview yambuulire lwaki takyasaasaanya ssente tekikola makulu bonna bozisaasaanyako kujjako bw'ovaawo bye bagenda okwogerako tosobola bimanya ate era nga bw'ogambye papa mu eyo vidiyo yennyini yagamba mulekerawo okuvuganya oba lekerawo okulivinga obulamu bw'okuvuganya ojja kulya kapito ng'oli alya kuki ku magoba kuba tomanyi gyazijja timwenkana wagenze kuvuganya naye mu bbaala abantu balina apartment zaabwe nga yazizimba n'agamba obujja kuvangamu zange zakulya emiliyoni nga 4 oba 5 gojja okubagana emba olowooza mbu mwenkana bwa spending emiliyoni nga naawe oyagala spending emiliyoni ogwawo ekigo kati omuntu olina okwebalira wajjova wajjolaga kiri mu bayimbi ono bwagula emmotoka bweti n'oli ayagala gy'abaagula but wano ku endi wano gwe omanyi nti omuyimbi asinga obugezi mu generation eno nze omuyimbi gwe nakasinza okulaba omugezi Bobby n'eriyo omulala eriyo omulala gwe labira ku bintu ebitonotono we yagulira emagere simanyi mwaka ki gwe yagula magere oba yagamba 26 oba 5 niye olabira ddala nti omuyimbi owa bulijjo yena yali badde azalawa yali badde ayagala muyenga yali badde ayagalawa yali badde ayagalawa niye oli yali yakiraba dda eka ne eka n'azigula eri nga kinene kati olwaliro okugulawo si kyangu baddewo abantu bangi boogedde ku beach wano kamiliyoni yayogedde ku beach bebikulu yayogedde ku beach naye bigenda okugwa beach tulaba ya muntu omu abalanga bigambo bugambo nti gundi alina beach abayimbize boogerako omaliza oyina bagita one love yokka gy'olaba n'ogamba naye nawulira gundi alina beach ne gundi alina beach toziraba Ragadi simanya na beach gundi alina beach bamaliriza n'ogamba naye ku weekend bwengendako ku beach njagala kuwagirako muyimbi nenjagagirako ku beach erirudda wa nga teriiwo tagirina Bob Wine His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yali mu class ye endaba ye y'ebintu ndala bane kali akasajja kagezi abantu nga bayogera wakaje mu parliament wajide ne mu makati ga Kisanja fe tumaze wona ebisanja bina nga wesimba otya ku bwa president wali gizolindako kuzalawa embozi kwenyini zalawo abantu balina ekibali mu mutwe nti ekkubo lyeyitamu ery'okubonaabona nawe olina ddiyitamu ly'okootuuke abasenza abo buli omu alina ekkubo lye siina kuyita mu liryo kati nze tegusulwa nabonaabona nnyo
nze nkuba bukubi nwanagana n'ensi naye ate omwana wange ayinza obutayita mu kkubo lyerimu n'abeera bulungi oba n'omuntu omulala naye abantu baalemera ku bantu mbwolina kusooka kubonaabonanga ye ekyo bw'otakikola n'alyoka akuwala n'okufiirako ne bana bayogerera Bobby tasobola naye nze ndaba abantu nga batwalayo empapula baagala okgenda e Bulaaya nga bagenda eyo ewa Bobby bangi obaterako omukono ate kyenalaba kasita weewala ebigambo bino gwani okyali muto oli mukadde nnyo teri akumanyi tewasoma kasita otaliko kuwuliza ebigambo ebyo oba owedde bigambo ki nkyali muto n'otaliko kyekwasa mbuga okyali muto ndi mukadde nnyo n'otaliko kyekwasa saasoma teri ammanyi siri mulangira ate ffe awo oba ovuddemu okwesaasira kibi nnyo ensi tegenda na mutuufu ensi egenda neyeteekawo ensi tegenda na mutuufu egenda neyeteekawo tubalabye wano abaana bambi mukama bw'omuze emirembe kambaweyo babiri honalebo katolubwama honalebo segirinya bakulabirako kyakulabirako kyamaanyi eri ensi eno alina digrii 3 aba atya awoza oyo tamanyi luzungu gwagamba tamanyi luzungu honalebo mulamba ateesa mu lukiiko lw'eggwanga ensi egenda neyeesowoddeyo ensi yakwepaatika ku bantu ng'olina kyobaagalako tobata gweojjama bajja kunoonya bajja nalina mukwano gwange soda w'abakyala Semakula soda abantu baali tebaagala soda w'abakyala ne soda w'abakyala namuyigirako ekintu eki yabeesibako paka bamwagala kubukedde ate ne bamwagala nnyo awo emisana ng'aweereza ennyimba nga bukedde oba yali akola na muwala kyoyo yakolako badde Flavia nakolako n'omuwala omulala waliwo omuwala kakyezenyaki kirabe kisajja kikulu biki bamaliza bamwagadde soda abakyala tebasooka mwagala kisajja bakijjeewa laba bikyezenyisa laba bikyambadde biki bamaliza bamwagadde Douglas Lwanga nze nalabako nga bamuvuma ku record omwana yakuba essimu n'agamba gwe busiwuvu bakuteredde ki ku mpewo nze tonyumira biki Douglas yalemerako olemerako saawa zino is one of the best presenters betulina mu ggwanga ku TV ensi yakubalemera mu maaso bw'okonkona ne bataggulawo lemerawo toddayoka beerawo awo bajja kumala baggulewo ensi ya mulwanya nsi nga Kafeero bwe yagamba obalemerako paka lw'obateeba tebisobola gaana naye nga bw'okyusamu tekiniki bantu bakwesibako nze kutoli mwavu bali tebanjagala nga bavuba mu buvumi bwe ne balemerako ne banjagala ensi bweba katugoddeyo weebake ensi yaabwe kati waliwo tegusuulwa waliwo lwentuulaawo mu byaddala kati bino byaddala omanyi obulamu buno bwanguyo okulaga ebintu n'ekintu ekiri mu myaka gyo oba ekintu ekiri mu generation yo waliwo lw'otunuulira Bobby oyo bannange n'omwegomba omuvubuka yenna ateegomba Bobby abaaliko ekikyamu he's a very very good example eri abavubuka n'abantu abakulu omanyi bye baali bamwogerako byonna ebirungi nga bi outweighing ebibi tosobola kuzalawa muntu nga gw'omuzalawa oyagala muzalawa naye ng'omuntu gw'ozalawa mufumbo wampeta alina family eri stable alina family alina ettaka eka ne eka okuli amaka ge alina business muyimbi akola ebitegeerekeka kati oli azalawa naye atuuka ekiseera n'abonera n'amuvaako mu ggwanga avuganya n'abatoopu bantu babe banjawulo abo banjawulo
mukama abaleeta buleesinga ebintu enkola yabwe yanja waliwo lwentunuulira Bobby ne ŋŋamba kale singa maama we ntaata ye babaddewo muzadde kyatali agadebeera na mwana bw'atyo nekituwa ekyokuyiga nti bw'omuzzaayo emyaka nga 20-25 omuntu ate bamutunulya bulala ne Katonda aba nekyeyategekera omuntu nga amaaso ga tegasula kirabirawo nekituuka ekiseera nga kati buli omuntu asobola okukiraba nga buli muntu asobola okukiraba omuntu asobola okukiraba naye abantu mwebali ekyokulabirako ekituufu kankubuulire ebintu bino Katonda alina engeri gy'abikola ng'era bw'ogambye ensi eno bw'ogiremerako Bobby bwe yali afaanana bw'omuzza emabega n'otunulira ekifaananyi kye bwe yali afaanana n'ajja ne yeeyita ghetto president kirabika kyali bakiyita batya ekyo like omuntu yeeyisa ekintu naye ate mu maaso eyo yali afuna obunabbi kwolesebwa prophecy kyamulimu nene embeera ze era bwe zaali teka nkubuulire embeera ze bwe zaali era niwe yabeerera sita nga bw'omusinkana munange ate munyumiza ddala wadde takumanyi niwe yabeerera sita yali muntu mulamu abayimbi abala sijja kwogera mannya gaabwe ne wawuliranga akubye omuntu empi afumisa omuntu batyobodde omuntu ne bamutuuzaawo ne bamukuba empi ng'obiwulira naye nga kwona ate tobiwulira nga teyiwa ghetto gye byali badde biva ne Rivale eyabeerangawo yali mu bo abayimbi abali mu liigi eyo naye nga tewali kisukkawo n'abayimbi b'ennaku zino abangi batopu aban'ebizibu nga bingi ng'ensi yonna ebimanyi naye nga baasalawo obusazi kumusonyiwa oba siteeti oba gavumenti yamusonyiwa busonyi naye nga mubiwulira effujjo erisukkiridde ne ate ono si bwe yali bambi oli boyi bambi nze ebirala byonna binasa but I look at how bw'atambula ngamba maama wange andaba atya nga mulamu n'andaba nga ndi mu bulamu ng'omuvubuka oyo ng'omusajja oyo ng'omwami oyo Katonda yabiteekateeka ate naawe osobolera okumuyigirako naawe n'osobola okubanga obeera beta oyinza obutamwenkana oyinza omwenkana oyinza n'omusinga kyakulabirako kubanga ebintu tuyiga biyige negwe wamitingako ko Bobby nga kyali muyimbi wamitingako ko mirundi mingi n'obufaananyi mbulina n'ebifaananyi mbirina weekubyanga n'obufaananyi mbirina bingi ebifaananyi mbirina kati mukiseera ekyo nga weekubiza mu kifaananyi ki yali aludde nga superstar oba nasobifuna aludde nga superstar banga ddene aludde nga superstar ye ebifaananyi mbirina bingi okimanyi nga tosuubira nti omusajja olibeeraawo kati nga newe namulabiranga ndaba wamala waali wenjagala okuba nga wendoota okuba tosussa sisussa oyagala ba muyimbi si kubeera muyimbi kubeera mumanyifu kubeera w'amaanyi ne wali w'amaanyi nali w'amaanyi naye nga simwenkana endaba ye y'ebintu na buli kimu kyonna negwe ng'okuuma obufaananyi kangezeeko bunoonya wano Facebook yange yakyankalanyeemu ku bwali badde kandabe nteekemu Innocent tegusuulwa ogenda mu photos ezo video images nsuubire tibunaavaayo ebifaananyi bingi kuba ebifaananyi byadda nnyo nga bakyakuyita omwana muleke omwana akole katulabe ekyo oba kiri ku Facebook ekya myaka gyadda kya myaka gyadda oba kubeerako kuno date simanyi naye omanyi lwaki naawe otuuka gy'olaga yezu takuva mu bulago anti sigenda wantu wonna watali sapule so agenda wantu wonna watali sapule ne bw'oba ofa otya awantu awatali sapule sigendawo
sola gendawo onaba nayo sapule yenkuuma eno njijjamu ne waliwo eriyedda gye mba nyambadde sigijjamu sigijjamu ye yokka yenkuuma ate ne sapule nti mwenjogerera ne maama Maria mama Maria ne maama yennyini awaka mwembeera nisobola okuba nga njogera twogerezeganya ne tuwuliziganya ate onaani baveeko kandabe faananyi bingi naye nja bikulaga faananyi bingi ddanga tannaba nakufuuka nembeera bwetyo ensi bwetyo bwetambula naye singa omuntu akugamba nkutegusuulwa describing a Bobby mu dakiika emu obulamu bwe describing a Bobby mu kigambo kimu mu dakiika emu Katonda yamuzaala bamuleeta yazaalibwa kube mission kununula gwanga lino Katonda yamuleeta ku mission kununula gwanga lino kubanga byakola byonna olabira ddala nti osanga naye yeetamanyi ng'abikola waliwo ebintu byolaba nti yabikola emyaka 20 emabega oba 3 nga bimuyamba leero n'olwekyo Katonda yamukozesa era ente bajja gituulamu Katonda yamukozesa kyekyokka kyensobola okwogera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty naye mu nsi muno olaba nkutegusuulwa nze mbigambo byonna byonna byozza oŋŋamba nzikiriza kigambo kimu kaseera akaseera bwe katuuka teri ayinza kalemesa kutuuka lwakuba emirundi egisinga tupapa obanga omuntu asima gold nosima okumala ebbanga oba oli kumpi kumutuukako nkumbi 10 yazibulayo nogwamu amaanyi naye akaseerako kaba kakutuuka ala niyo omuntu bwaba akaseera katekanatuuka oba omuntu gwolaba nti oba ozalawo baki amala n'afuuka nga tafunye kizibu n'ekitono tafunye wadde ekimulemesa akaseera ke kaba tekanatuuka weyagala okumanyira nti akaseera k'abantu katuuka ddayo omuntu yenna okwata alubamu yo okusinziira emyaka gy'olina kati gwalaniddeyo okwata alubamu yo wetunulira emyaka 15 emabega otunulire akafaananyi ako otunulire enviiri ze wali osaze engato ze wali oyambadde engoye ze wali oyambadde wajja okumanyira nti Katonda akutambuzza era akaseera ko kamala ne katuuka funafunya alubamu yo otunulire obufaananyi bwo ng'okyali ku ssomero ng'ovudde okusoma wabeeranga ku kyalo olyoke olabe nti Katonda aba akutegekedde akaseera ko k'olifuuka kitegeeza tolina kugwamu maanyi nakuwala nakuloga banno ku mabugome kabeera kaseera buseera ne katuuka ate n'ensi ya moments nkigamba nnyo abantu moment emu ekyusa obulamu bwo ala ndikooli wano wabeera wabakwogerako kati wano mu kameeting dakiika 5 zokka ne zikyusa obulamu bwo ngeri yabadde bakwogerako 5 nga boogedde ku linnya lyo ne babeerako kye bakanyaako obulamu bwo ne bukyuka nti Alan Cruz gwe tugenda okukozesa yasobola kino mu dakiika 15 akasimu ne kavuga zigenda okutuuka eddakiika essaawa ng'oli mulala nnyo tokyali Alan Cruz gwe bamanyi sente zitonye ku account ate sente bwe ziba zijja tomanya ne bwe ziba zigenda era tomanya
Kademu. Sente we ziba zijja tomanya. Ne ziba zigenda tomanya. Tomanya nti ogenda zifuna. Wekaaga bwekanzi ofunye ekirimo inago oyogedde naye okakana ng'ofunye sente. Wali ozifunyeko? Nali nzifunyeko si nnyingi nnyo ne nali nfunyeko ezimala. Nali nzifunyeko. Kiwulika kitya? Ha! Sente omuntu owulira bulungi. Ola sente zirina ekizibu ekya Club 99 gye nagambako. Omuntu gyako mu kufuna sente n'okuwankawanka. Kyekizibu kya sente. Sente n'erinnya mulimu abasajja awo waliwo omusajja ali fane kwali ku TikTok okwo bamuyita Teacher Chipopo. Chipopo teacher biology. Omusajja oyo mwagala nnyo kati gwe nsinga okwagala mu Uganda. Mbu ye alya sente ze. Omulaba ku Serena, omulaba ku beaches, omulaba wabweru. Yesalamu bwali sente ze na kucheza dance. Ku Sheraton alya. Aba mu hoteli ezebbeeyi. Kucheza dance. Kyekimu kwagaza. Cruise tulina okuyiga okulya ku sente zaffe wadde sibiri ebya perfume. Naawe oyagala kuzinamuko. Asinga oyo nyinza obutazinyumirwa ng'oyo. Ne nyina ozinyumirwa mu ngeri endala. Ale ne bafuna ku sente ojjako ku ssimu ogijjako. Eki? Ojjako ssimu. Lwaki? So week singa bbiri ng'oli mu kulya sente zo naawe. N'ogezaako ng'omaze okulya ku sente. Gw'oyagala gw'okubira oli ludda wandi wano jangu tojja n'omuntu. Ate bw'ajja osooka muweekweka bw'ajja n'omulala tobalaba. Bamperekeraako. Ala ne balya sente zaffe si balungi. Kyetaaga oyo gwe weesiimidde. Naye sente tunaazifuna. Tugenda zifuna. Sente tugenda zifuna. Ate radio era ozirina. N'endowooza oyagala nnyingi. Ne tujja zifuna. Ne sente tefunikalani. Ne bw'ogifuna ginyumirwe giryeko. Omuntu tobasanga nga beekuba ebikonde. Lwa mutwalo 15. Ate sente eringa goolo oba eringa mwana. Wajjira wonna osanyuka. Ne goolo wonna wejjira wamu dakiika ya 9 ate eyo ennyuma. Nokyo sente wonna w'ogifunira. Eba sente. Mukwano gwange Faridi Mpaji yenyumiza olugero ndowooza oba hadithi. Faridi Mpaji nti omusajja yali mwavu nnyo obwavu ne bumuluma. N'alaba omubaka wa Katonda n'amugamba omubaka wa Katonda emirembe n'okusasira beere gyali. N'amugamba omubaka ngambira Allah obwavu bunnumye nnyo ampe ku bugagga. N'amutuma emirundi nga giwerako. Lwali oli omusajja n'agamba namulabye. Wanoonya omusajja n'amulaba n'agamba wagamba Allah agenda kumpa obugagga n'agamba nayogedde naye. Ndi yagambye agenda kuwa sente. Emyaka 3. Ng'olina sente. Naye Allah yagambye agenda kuwa obugagga ku myaka gy'osigaza ku nsi. Agenda kuwa obugagga myaka 3. N'ekibuuzo yaŋŋambye nkubuuze. Agenda kuwa obugagga myaka 3. Zikugweko ddeyo mu bwavu. Nerondako. Osooke na bwavu emyaka 3. Omalire mu bugagga. Oba obugagga buyingirewo emyaka 3. Oddeyo mu bwavu. Bw'okiddamu nga nze mugamba enkyanga ekintu kitereera. Musajja yatuuyana ne famire. Abaana bagamba tusooke obugagga twe. Mukyala agamba ndende twagumye. Omusajja omukyala oli musiru. Twagumye bwavu butulumye. Twagumye ne balyoka beetooloolera omusajja n'abayiga mwasazeewo kituwe mukadde. Tusooke ne bwavu oba bugagga. Omusajja n'amugamba nti namulabyeku Allah. N'agamba omusajja wange asalewo myaka 3 bwavu alyokaddewo bugagga. Oba bugagga obwavu ate buyigirewo. Sajja baaguma ne bagamba nti bwenfiira awo tusooke bugagga. Bwe bakkiriza obugagga enkeera obugagga nti butandikirawo
embuzi nezaala kino nekigira bagenda okugira genda okwera emyezi 6 nga omusajja mugagga muzibu nagagawala nnyo obuzibu webugira ng'ebula emyaka 5 mukazi n'amugamba nti katola byogenda tuteekamu singa twagumira obwavu singa kati tugenda gwa mbintu tugenda kuddayo mu bwavu ng'ebula emyaka egi ebula 4 3 2 mwaka myezi bagenda kuddayo mu yala wiiki nnaku famire yonna neeyongobera olunaku ne lutuukaga lwakuddayo mu bwavu papapapapa ne bagamba oba ebintu byonna bigenda kusandawo oba bigenda kukola ki musajja n'atwala emyezi 6 tanaddayo mu bwavu namala omwaka kati ne bagamba nti naye mutubuulize nga tetunaddayo mu bwavu mukazi nagamba lekaleka tamujjukiza leka tomujjukiza nenga katonda yamanyi bulungi ekigenda maaso nebo bimpimpi omusajja teyaddeyo mu bwavu ala yamugamba nti esente yazifuna bulungi yayambanga abanako n'okuyamba abalala n'obakwatirako n'ekiyafuna empeera namugamba obugagga bwe nakuwa bweyambisa bulungi weyamba abantu bange ate n'otabeeragirako yabusigaza naye obwavu ala ni obwavu tebulina makulu obwavu tebutta muntu naye nkuteguswa tukyalina abasajja bwe batya ng'omuntu asobola ofuna ssente mu famire n'ayambako ab'eŋŋanda abantu abasinga bafuna ssente mu famire baagala bakwita kwegaga kwegagawaza nti bw'atuuka bakube baleete entebe bw'atuuka kati naye era naye Alan tubanage titube bamazima oli bw'abaga ye bugagga mu kika lwaki temuteerawo ntebe ddala kujja kwa munoonya ntondo kati goba oyagala bibeere bityala ddala omusajja yeguze okuva ku nte omuceere buli kimu kyonna olumbi lwonna yalukozeeko nga lwaki temuwa ku kitiibwa kimuviirako ki bw'asala ku butungulu n'asala ku nnyaanya n'asiika okubeera ddala toseka gwe nawe enziraamu kimuvaako ki waguze ente waguze omuceere soda n'ebyokunywa weebale nnyo oba ku mbago oba ku mukolo olina se kikuvaako ki bw'okwata egundi naawe n'oyasa ku nku eno bwe tusala obutungulu naye bw'osala ennyaanya bw'ogira oyinza n'okunyiza katonda n'atakulekera wadde n'ekikumi eki oyinza okunyiza ne katonda n'atakulekera wadde n'ekikumi tekuba kwepanka naye sigaana kati akasobo kakusala siganya omuntu olina okwewombeeka olina okubeera omuntu mulamu naye ate tutuuka ku ezo levo nga mukama akusitudde wewombeeke kola byonna naye tutuuka ku ezo ate levo ate bali tebasobola nakuganya bikola kubanga buli omu alina omulimu gwe yakoze gwe naawe ogwo gwe wakoze n'abala bakola emirala omukolo gutambule Alan oyagala kwaki nti omugagga ali manju agaba mmere oyo ateekwa okuba anoonya kalulu ateekwa okuba anoonya kalulu politician aba anoonya kalulu mbw ate omugagga aliwa nti ali manju agaba mmere oyo aba politician mu kaseera ka kalulu katonda ayinza onyiiga akusitudde ate wekkakanja odda nnyo wansi totyoboola abantu tokola ki tobalinnyako naye ate olinawo okola ki otuuse naye ani atawulira bulungi nga bamuwadde ekitiibwa kye nga bwakigwana kati nno ali kakubuulire teri muntu atayagala kitiibwa mu nsi muno ne baba mwana tanaba kwogera wa myezi 3 teri atayagala kitiibwa mu nsi muno ekirala teri atayagala muwaana ababuzabuzabuzaabuza teri muntu atayagala mulabawo taliiyo teri atayagala muwaana era olina okuyiga okuwaana abantu naye nga tosukkiriza nnyo ate kugwamu
omuntu bw'omwana awulira bulungi bwe kiba ensi bwe tewetambula buli muntu ayagala muwaana ayagala muwaana nina mukwano gwange bamuyita Musiya Musiya mugagga waliwo akayimba DJ Michael yamuyimbira akayimba nga kamuwaana ne Musiya bwe tubeeyo nga tukyakalamu ne bakakuba DJ oyinza offe ssente kati bino wammanga omuntu yenna akolera ekintu eki ku nsi kuno kabandabe nedda si buli omuntu akolera kabanda buli omu neyefiisa n'agamba tabiriiko era bakolera kabandabe bakyusaamu bukyusa kubuzaabuza buli muntu yenna akolera kabandabe yaliwa nzaasinga ennyumba ennungi era n'obala okimugamba nti yasinga ennyumba ennungi wadde kirungi wadde kituufu ayinza okukwagala obulamu bwe nze nsinga obulungi nze nsinga emmotoka nze nsinga buli omu ayagala kusinga nakumuwaana kati akolera nnyo kabandabe wakiri okuba n'emmotoka 20 awo nga tazivuga naye nga ayagala mumulabe ala nemanyi kikitegeeza omuntu okujjaawo ne mumufiisa ne mwefulira ddala batamulabye omanyi bwawulira awulira ddala bubi nnyo bwe baba ne bashowbiz abayimbi n'ekikonde kisobola okutokota lwaki muleeta ezzalawo ompitako otya nga tombo kagyewulira nnyo kajja wano tekatubuuza kayitawo buyisi biki high respect mwebekweka full respect naye bayagala mbu bamulabewo era omuntu yenna n'omuzalawa kimuyisa ddala bubi ala ndi katika nkubulire olaba katonda mwena yatutonda nze ndi musajja mukatoliki katonda mwena yatutonda bino kumuwaana kumusuuta butamugattako kirala n'ekimu kumanya nti yatutonda teri muntu mulala yenna tagatibwako yewamaanyi buli kimu kyonna era ne musalo olina obiteekamu ate oba katonda abyagala kati ate gwe omuntu wa bulijjo ogamba otya mutobyagala kuwaana yakutonda abyagala ayakutonda abyagala gwogamba otya mbu gwe tobyagala beri atabyagala kati embeera bweti bwebeera ne bwe bulamu bwetutambulira waliwo abantu betusanga nakuwayo $5,000,000 nagamba naye nyamba tonjogerako nze ndeka tobasangako mbafuna bangi tegusuula kankuwereka ng'ali mu Amerika kankutereka 10 wano naye temunjogerako tegusonza ebintu ebyo ebyamataala ebyo sibyagala abaalimba abamanyi ojja kwogera by default abamanyi ojja kwogera by default tosobola kisirikira abamanyi ojja kwogera ate era bw'oyogera ngakubira akasimu nibasajja mwe bannange ojja kundeetera obuzibu bwe ku social media gwe addaye abantu bona bankubira tegusobola ojja kundeetera obuzibu ye omuntu bwe yakula bw'ate bw'ali abantu beesonyiwaza mbuno tonjogerako lwakuba bamugonjofu nga kijja kulabika bulala bajja mutwala nga yeewaana ne kiri abaakyagala ne abaatya bano ab'ebigambo ajagamba kati yeewaana ki yakozeemu kyanyaawo biki ne abaakyagala abaakyagala abasajja baagala obbawaana n'okusinga abakazi nedda ekyo abakazi bakisussa nze nkubuulidde omusajja ayagala nnyo okumuwaana n'okumwogerako okusinga omukazi lwakuba ffe tukitwala ku bakazi nina abasajja bwe batyo abayagala bamusinze bagambe mbu yeyeka yasobola yewamaanyi aba abyagala
tampa kitiibwa bakubuuza omukazi takuwa kitiibwa wali omugambye okukola ekintu n'agaana nedda naye simanyi mbeera ze tampuliriramu ampa neesimbyeko n'ensi bwe tubebeera Alan n'ensi bwe tubebeera buli omu ayagala awulira amaanyi mu kifo kyali bwe kiri nga recognized. Yes. Era recognition ye erumira ddala abantu bangi nnyo neguba mukolo n'ekibaki nga temufuddeeko ne mutambulaga presence ye nti weeri kyabulabe kibi nnyo kibi nnyo waliwo gwe nabadde nnyumya naye nangamba actually ennaku zino buli gwensanga ne Secretary William yakutumidde bambi agamba mumanyi bulungi yali nnyo mu industry yaffe ya mawulire Secretary William yaŋŋambye Alan Katonda ono mulungi olaba Katonda awa tegusuulwa chance tegusuulwa n'akoma omuguno omulembe gwa social media naga programu yamwe gye mukola enyumira abantu trending buli week ku social media nangamba weebale nnyo Secretary William nangamba twogere nangamba nebuuza tegusuulwa ku experience ye naga mwogereeko ku networking saategedde bulungi kiyabadde aŋŋamba naye yaŋŋambye bwe nagamba ojja tegeera mugamba ayogere ku networking naddala mu nsi eno ne generation gye tulimu anti kakati kankubuulire Alan nti networking yebeezaawo omuntu kitya omuntu atalina network tasobola kukulaakulana mu nsi eno networking eringa bw'onoobeerawo ng'olina embuzi naye ng'oyagala ezaale embuzi ennungi ez'olulyo oddira embuzi yo n'ogitwalira embuzi ennume ey'olulyo naye nga wonna wonna w'obuuse waliwo embuzi tukwatagana embuzi yo etereezaale embuzi ezitegerekeza breed tukwatagana networking mbumpimpi kitegeeza kubadda mikwano ginaakuyamba era kumanya onaakola ki nga kiri kye twayogerako nti bw'aba bosi omutuuseeko otya eriyo omuwala gwakwana gwatosemberera omuwala nawe kikwanguyire okusemberera bosi kubanga kati kankubuuza Alan obwa minisita babusomerawa musomero ki kumanya bumanya bantu batuufu linnya lyo ne lituuka ku mmeeza nti Alan ayagala nnyo bya entertainment ate akyali muvubuka muto okakana ng'oli minisita kumanya bantu batuufu kubanoonya nekikuwanguyira kubanga n'emikisa giyita mu bantu emikisa gy'Alan giyita mu bantu ab'enjawulo tosobola kubeera watali bantu naye ate teweetaaga bonna olina kumanyamu bagenda kukola ki bagenda kuyamba era ne sisitimu eyo eringa bolaba ey'abamafi ebyakateero ne sisitimu wonna w'obeera w'okolera bw'oba toli mu networking nga toli networked bulungi kiba kitegeeza biveeko promotion kwongeza musaala tebiriiwo kubanga abantu bakolera mu kajegere okuva waggulu manager boss ono gwolaba manager afuuka atya manager aba yali amanyi bali bannanyini kampani ng'abamanyiiko oba wolwa babamutwalako kati interview ne kuba kutuukiriza butuukiriza mukolo niye aba amanyiganye n'oli kati ate oyo n'amanyi omulala gomanye sente ziva zitya mu Bank of Uganda gwoziteegerawa bwe zituuka mu ggwanga Alan gwozisangawa
sente ziyitawo okuyingira eggwanga bwe ziva Switzerland nga bisawo babikubye ne zigwa mu Bank of Uganda bapa gwoziteegerawa ku mulimu wa gyenkola yes ne wali ofuddeyo zituuka zitya ku mulimu anti kati bwe zijja mu nkola entuufu bali badde batemaatema mu ministries ne gavumenti ababajja gavumenti bazowa abakungu abali mu kintu kati abo bazifuna kati ezirifo mu gwe zogamba gw'omulimu bwe bamala zifuna abo ne zigenda mu ministries zitandika okukola emirimu basupplier ne bafuna baani ne bafuna kati kitegeeza nti bwe zijja ne zituuka principal accountant wa ministry PS aba banene kati oyo ya controlling zigenda kwata direction ki okusinziira baani basasudde baani abalina okulindako okumala emyaka kati malaga sayininga era naye asayiningira mu layini waliwo layini gyasayiningiramu kati bwe zijja ziserengeta ne zigwa ku boosi wo ku TV wo kuloba ku radio obulango bwe bakubye ne babusasula ne zitonnya ku radio yo ba TV wokola kati emisaala ne giryoka gikola ki nene waliwo abakulinze era kuba oluseke luviira ddala waggulu paka wansi nawe oyina abakulinze abakwoleza emmotoka abakubira engatto bakyalibe bookasiba nabaawo era bw'oba ogenda gula nnyumba oba biki era otambulira mu babulooka abo tegusulwa ya mukuwa oboodo oba onakweteerodde nekyo network eyo gy'otambuliramu yeetegeeza ki ky'ogenda okubeera ye Big I gye yali asaba connection Big I ate naye munafu nnyo naawe connection bazisaba kifuba bwe batyo omusajja yagamba akubye omuziki n'atuuka paka waggulu bayitayo batya Grammys kati onagamba mbu tomanyi kuyimba naye olina connection tuwe ku connection kati connection bamala gagigaba olimba bamala gagaba connection Alan mutima mulungi sebo oyagaliza ofune toyagaliza paka lasti okuwagaliza njagaliza byonna neweerekerayo master Alan gw'omanyi omusajja mu kikuubaawo alina bizinesi ey'amaanyi ng'alina gy'asuubula egwanju omanyi alinnya nnyonyi mmeka buzeebuze baleme kumanya gy'asuubula nabakolagana nabo jajja ebintu ebyo birungi omanyi omuntu alina omusawo omuganda akola boda zaalinnya ng'akyusa paka okutuuka ku musawo omuganda omala gamuwaayo ofuna namba ya mugagga ate nomala gagigabira buli muyaye lekala ninawe obadde otya nawe si mutima mubi n'abantu babi lungaki gomanyi connection ebbanga ligye kutwali okufuna connection ngogiwaani kuki muwe connection bimuwe connection tebamala gagigaba naawe nti Bobby mukwano gwo era munyumya kakyala ku namba ya Bobby eya bulijjo iso gimuwa ne hotline nga obalaga giwaayo personal gigaba bwamukubira amugamba ati amutegusuka yagimpadde ate balina ogwo omuze tondetya bizibu nawe soko tuyigirize engeri bakumamu connection anti bwe bugagga bwo olina ogikuumira ddala omuntu yenna obutagiraba omanyi yirizi ogimanyi njiwulya buwulizi bagiteekawa mbu bagiteeka muno kati ogimanyi abantu baba n'ebibagumya naye okusanga akakuza ku bbali alani kibwe kiti waliwo ebintu byolina okukuuma butiribiri nga kyekikubeezaawo tusayi wa boosi wo okoleyo ki okole ki
ate gukati bw'okyogera okinamu experience Alani omuntu yenna gw'otwala wa boss wo aba agenda kusalayo gwe ky'oba omanya. Oyo yenna gw'otwalayo gw'oba olowooza mukwano gwo ne missioni ye eri emu yakusenda yatwala omugagga. Abagagga baba tebatumanyi. Ono bw'omutwala n'alyoka akubuulira tegusulwa omutuufu yaani n'ambuulira omugagga. Mugagga taddamu kukwata simu yo. Igo okubeerako ne music connections. Nnyo. Contacts. Ye Katonda wo bwe bulamu bwo. Bitwekozaakozaamu nina emitume omulungi. Omutima omulungi si mulungi Alani. Anti oli agamba Cruz ndabye ntya message oyo ngaye musajja mwangu mulaba ye kupapazi mulaba naye njagala kwogerako naye mwana nga ku nsonga kintu bweti ne bweti nogenda noga papa bana mina mukwano gwange bambi agala kola kyokka kyo bwe kigendayo nekikumetta akasa bwe babeera Alani emitima emirungi twagirina naye wagulina gwafa sikyalina sikyalina kuba kajje konvaako kulinga kuyamba Alani si kulungi si kintu kirungi Alani. Bangamba abantu abasinga abayambe basasuddwa bubi nnyo. Bubi ate nnyo. Kwakoyita okuyamba kwonna yaba abiraba bulala. Ye abasabirira Mukama naye akuyambeko nga naye omudaagira. Gwoyambe mu bulungi. Abiraba bulala nnyo nnyo nnyo. Tunaddamu okuyamba. Tunayamba. Yamba paka lesson bw'onoogifuna. Ko tojja kitegeera. Yamba paka lesson bw'onoogifuna. Alani abakuzalawa be bano banno. Baba bakuzalawa. Akulabira eri ewala takuzalawa. Akulabira ewala. Tasobola kuzalawa. Akuzalawa yonnaako. Akuli okumpi. Yazalawa. Anti alaba togasa. Ebintu ye alaba mbu ye alibadde abikola bulala. Kafero yabayimbako wano bonna babayimbyeko. Ye alaba mbu ye awo ayagala kutandikira wano wooli anti gova eryo ddukodduka yagala kutandikira wano mbu alyo kati amanaginge wano mbu gwe tosobolawo. Bwe guba mu Siriya ayagala wano season y'oku harvestinga awo ye amagezi agage we gatandikira. Plani ze we zitandikira awo ez'omutawaana eri yennyini mu kukabala mu kukoola mu fukirira tabaayo ayagala wano awasemba awo ayagala. Tebagaba connections tutubawa banyiga batukolimidde. Okuyamba kirungi niyamba gwe weesimbidde so yalowooza mbu olina muyamba gwe tunula olabe ayeetaaga obuyambi omuyambe kite nessi bano abalowooza nti olina obbayamba. Nebadde mbuuza abantu juuzawo nti nga wafunye ekizibu kyakakadde kamu okuba essimu meeka olyoka okafune okiveemu. Wakibuuzizza katrendinze nnyo kakati omuntu okimanyi olwomwana yansanyusizza yagamba mbu yafuna ekizibu kyakakadde n'agula eyatemu wa mutwalo bando muwedde tekiika 6 zaggwako tafunye wadde n'ekikumi be emikwano gyono gimaleyo nga teri
lwaki wabuuza ekibuuzo ekyo bye tubaddemu ebbanga lyonna abantu bamanyi balina emikwano naye nga talinawo yadde n'ogumu Chameleone yakiyimbako teweemalanga wadde bujja bwesesa gwe ttaani yo bw'etuuka teri boobeereddewo ennyo gwe ttaani bw'etuuka eyiyo yakuyamba teri tasobola kuyamba tasobola alani abantu tebayamba oyo akuyambye bonasi kuba mukisa mwebali nesi bonna abantu balina amaanyi ga mulindi ogwo balina ebintu bibiri abantu bye basobola actually bisatu kwogera kukotogera tukwatagana kukotogera kwogera bitakwatagana kwogera kukotogera byebyo ne fitina ndoza mwajizingira ebibasinga okumanya byasinga okumanya nali badde nkikola nti singa yalinze kekalike waŋŋambye eri nga tetunatandika noŋŋamba nti abannayuganda akulaba ng'olinnya boda nagagwe toteekeddwa kuba bwoti mbu ye alina kyakwagaliza kati awali alani wali ekoonaawo abantu abasinga bayambira mu bintu ebi actually biri bisatu abantu mwe bayambira ekintu mwe basinga okuyambira ddala kuwola bbanja ng'akimanyi olina capacity singa yakweyambisa olina capacity y'enkyo muyambe emirundi 5 okusinga ku ekyo aba aterese buterese nga bwolaba omukyala banagulira essaati nga manyi banakwa ekirabo nga manyi gyogujjamuwa ekisingako gojjamuwa ssimu kwe kuyamba number 1 yagulidde boxa 5 yes gojjamuwulira simu oba motoka okwe kuyamba okusooka okukuba kolaki okuyamba okwokubiri kwe kwejjako ng'akuyamba akwejjako akuwa ekintu kyamanyi nti kityoboole oba tojja kikkiriza mukama n'ayamba buyambi buli kikwata kyovula omuganda agamba nti akuwa mpala enkadde olugero balina bwe balumalayo agamba ti oba tuli baakuna akuwa mpala enkadde okuyamba kwakuyamba kwonna ayina kuyamba kintu ye kyeyejjako ebibaatibaati bibadde awo yanoonya dda wabitwala tewabula bitwale engoye takyazambala zabula zitwale ogira olimira awo ku ttaka naye nga talina kyakolerawo ne mwe basinga okuyambira ennyo abantu mwe basinga okuyambira ennyo gwe mutendera gw'okwefuula akuyamba bajja batya kyonna kyoyagala oyagala mulimu yeefuula agenda ogukuwa naye nga manyi tali gukuwa wadde obusobozi abulina n'akutambuza paka lw'okoowa n'omuta yenyamba eri common abantu mwe basinga okuyambira kwefuula akuyamba naye nga tetakuyamba wala kafaananyi ketera okulaba nga omusajja agudde mu kinnya ono alina omugwa muwanvu agukwesa eno emabega amuwa mukono omukono gwalabira ddala tegugenda muyamba oli ali wansi nnyo ne ekifaananyi ekyokuyamba kirabike nti ayamba naye nga tayagalira ddala kuyamba omugugwa agukwese omugugwa gwe yali badde akusuulira n'ovaayo omuwanvu tagukuwa ate ng'agulina kati neyeefuula akuwa omukono ne bw'ogukwata agusikamu neweesumatula n'oddayo ate era n'agukuwa n'obeerawo ku ddingidingi nga yeetadde mu kifaananyi ekikuyamba kati kyekifaananyi ekinene ekiri mu nsi muno abantu mwe bayita gwe atakitegedde noga bambi artist gundi yagezaako naye nga yali alimba yeefula mbw akwagaliza naye nga sikyaliko mbiraba nnyo mu butale bwenkuliddemu gundi oba kankubire gundi akuweyo okwokunaanaasa ennungi
nakuba ayaga wayi buli obunanasi buweddemu waliwo wanaabwagala bumuleetere oli agambye mbu alina nanasi nungi ate oli akubaga muwe buli kyokka anayogeza nnaku be bantu omunajja okuziikirako ng'olowooza mbwazze alumiddwa nnyo kati tulina bayigalane ate abantu amatu gaabwe gaafa munnaaye abantu amatu gaabwe gangeri okimanyi nti byoyogera byonna ng'obibuulira omuntu tabitwala atwala byotayogedde buli kyomugambye omuntu takiwuliza takitwala kyotayogedde kyatwala nga tokyogeddeko yadde Alani leero nga mpadde obudde bungi ne tutuula wano tonyumya okumala essaawa 3 abali tazze kwewola n'atya buti nga nebyo omusuulidde mwoyo oze okumulabako ofunye obudde obujuza ngamba tekukuba alina ekimuleese bakulengereraga olaba tegusuula wuuyajja zosame tegusuula atuuka ano ku 8 kati alina ekizibu era ovaawo nga tolina kyomusabye yadde nti mukebere nnyo adde atambuza ddagala tebawulire wadde n'ekimu kyobagamba bo bajjamu byabwe naye ng'oli yazze bulungi mugezi kafeero yakinyumya yakiyimbako nti bakimalako bansinisa amannyo katatafe aboogera ennyo nomala otuukawo notandika okwogera oba wakavaawo omanyi ekigambo kye bayambisa oba eddaali wano yeererejja mutunuulira naye nga musajja wati obwedde onyumya emboozi gyolowooza nti muli bamukwano mwenna ebagasa oba wakavaawo ne bakuyita okwererejja nze yantamako kimu kwogera nnyo kati waliwo geemu oba wagirabako bali bagiyita ekyaliko ndowooza bagiyita big brother kaawe nyini wetugenda otandikira katono nnyo tukomawo esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bika nga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Okay, tukomyewo. Obadde ogamba wakazanyo ka Big Brother. Wakalabako. Wakafuna moche. Tewali. Akazanyako. Kyokuyiga? Sina kinafuna. Akazanyako kayamba ngojjeko bino ebyo bagayitano bye bagenda. Ne bali ya show. Ne akazanyo ka Big Brother nakayigiramu ebintu bingi. Okugeza. Anti bafulumya omuntu omwomu. Weekend bafulumya omuntu omu. Ne bakufulumya banno be bakufulumya. Kati banno bagamba tegusulwa afulume, Alan afulume biki. Nengo otunulira Alan ne tegusulwa badaba omukwano. Tegusulwa agende wa Big Brother byayogerera Alan sigala lyambala nabuli alizo moto ganga abulabyeko. Ekyo kimu. Nti abantu betuyita bikwano gyaffe. Mu Big Brother akazanyako kubanga oyina kufulumya munno. Botuuka eri byayogerera monde bikutabula. Nekyasinga okunyumira. Oli atuuka n'agamba Alan afulume. Lwaki? Alan yayogera nnyo. Alan ne bakola ki? Ne bamufulumya. Ogwokubiri oyo yekenyi naddayo n'agamba tegusulwa afulume. Lwaki? Asirika nnyo. Amba ona afulume lwaki? Ayogera nnyo. Ate ona afulume lwaki? Asirika nnyo. Atubowa. Ono munafu. Tukola emirimu byo kibyo natalina n'ekimu kyakola afulume. Bwamala okufuluma ate ne bagamba oyo ne yafulume. Kyokka ate obufuluma ne bakaaba. Bobo. Oh, we are going to miss you. Kati Shakespeare ekyogera
wali omukwano gwange bamuyita Winnie Nansoboga kansala yaŋŋamba ekintu ekyo Shakespeare yakyogera nti buli gwolaba actor buli muti yenna gwolaba actor ensi muli ba actor ne ba actress be bajjuddemu era buli gwolaba ali mu theatre ekyo kyayogera si kyali naye ye play ye gundi gye yafunye atambuliramu ekyo ekifaananyi mu ekyo ekifaananyi kyatambuliramu kati bwe buzibu bwakyo ne kati wani tosobola kwesonyiwa abantu atosobola tosobola ayi tulina kukola wamu n'abantu neyina bateeka mu theatre muyina kuba mu theatre nga si bya ddala era bw'oba obitegeeza gwe bikuluma nnyo okusinga bo biboogera si bibategeeza biboogera si bibategeeza anyway tunaatera okuba nga tumaliriza show yaffe y'olunaku luno olwaleero Uncle Tegu ki kye wandigambye omuvubuka ali eyo akedde nga anoonya mulimu leero oba nga ayagala genda ku kyeyo Uganda egaanye ki kye wandisobodde omugamba isi oli bw'aba akyali muvubuka mutaba n'emikisa mingi alina okugezaako kyonna okulaba nga afuna kyakola kitya nti omuntu tugambe bw'aba ayagala genda wabweru alina okutandika okwemanyiriza abantu abagenda wabweru alina okumanya ku kyalo kuno baani abaali bagenze wabweru n'ayogera nabo omanyi omuntu ogenda wabweru togenda ku olwo oba wagenda dde emyaka 3 emabega kati alina okuteekamu amaanyi okumanya omuntu agenda wabweru agenda atya abana biki atuukira wa n'ebyo alina bifuna ng'ali ku abo baali bagenze ki ebweru kati balina okusooka okukolako emikwano kati ajja kwebuuza kwasooka owokubiri owokusatu ne eventually ajja kufunamu ajja okukola ki ajja omuyamba ekirala olina okuba ne target n'omanya noonya ssente meka zenjagala ndyoke ngende wabweru era bane abantwala otandika okukola ki okukikolerera okutandika okuzinoonya okukikolerera ekyo bw'oto kikoze then kigenda kubeerera kizibu ninga Walukaga bwe yagamba nti okunoonya omulimu gwe nnyini olina gufuula mulimu ng'omulimu gwe omukulu kunoonya mirimu neera kisinziira kiti kimwogwa nakyo kyolina mu interest n'ekisinga byonna nze kyendowooza Alan omuntu ekintu kyalinamu passion kyalibadde apasuwinga tosobola gamba mbu tolina kyoyagala gwe oteeka okuba olina kyoyagala kyangu kyakufuna kubanga ebizibu byonaofuna mu kukinoonya tebigenda kuluma kituufu kati bw'oba olina passion yonna oba ogirina mu design oba yakuba wa mawulire oba oyagala kyonna kyoyagala oba busuubuzi tandika okugoberera omutima gwo kye gwagala omuntu agoberera passion ye kyasinga okwagala ku mutima emikisa gy'okufuna ekintu ekyo giri 10 ku 100 ate n'ekirala twesuulamu kamba yaaya musemanyi mbu ekiriwo ky'oba okola leka ate olusi nakyo tekikola noonya kyowulira kyoyagala ku mutima otandika okukinoonya okikole naye bw'oba ekyo tokikoze olugendo luzibu olugendo si lwangu Alani naye bw'oba nga kyoyagala ogenda okukola okyagala olugendo lwanguwa Amin. Tweyanzenge. Ankutegusulwa. Mugoberere ku social media platforms TikTok wakoze TikTok etambula bulungi. Amina katugezeeko tulabe. Era waliwo video eno yasinze okunkolera weeki eno. Kamala okuzanya video yasinze okunkolera weeki eno. Wayino okusirika ddagala lyennyini buli lwe weewozaako ensi ekulaba nga atali mutuufu
buli lwonnyonnyola abalabe bongera kunoonyaamu bigambo bye bagenda kukubya. Abantu basalawo obusazi kutegeera oba obutakutegeera. Ne bw'oyogera otya ng'oli taakutegeere tabitwala okuggyako bijungulula. Okusirika nakwo kuba kwogera. Kantu ako kanyumidde nnyo. Neyanza nnyo so. Wewe kuzza amaanyi. Like omuntu sente buli kimu olina okwewozaako. Gwe wakoze kino, gwe wakola bati, kamba nnyonnyole. Wagambe same 10. Ati wabadde nani? Kati ayongera kwongera mbu yokufuna mujuliza ate byoyogera. Tajira mutima mutuufu kuwuliriza gwe byomugamba nti tewakikoze. Kati oba asirisa oba osingako n'omuleka bulesi. So nakagadde nnyo. Mu following ku TikTok Tegusuulwa ayina TikTok ye abagi eriko @Tegusuulwa. Ojja kuba omulaba ebigambo byayogera Tegusuulwa by'amaanyi. Tweyanza. Iso. Sagala kusukako wano olwaleero for now musebe bulungi kama bankumire mwera. Esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard. Bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 728682 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.